Following a surge in robbery cases within and outside Katwe Police Division, a targeted operation was conducted at the residence of Jingo Shafik, alias Fik Gaza. The operation resulted in the arrest of 4 suspects, that is Jingo Shafik, Magola Najib, Mutuba David, alias Marvin Gaza, and Ziwa Charles, alias Muzungu. During the operation, exhibits including pangas, military attire, and suspected narcotics were recovered. Notably, the resident of Jingo Shafik, an artist, was found to be harboring some of the city's most wanted criminals. Furthermore, one of the suspects, Ziwa Charles, was discovered to have escaped from custody while facing a murder charge. Sanctioned files are in place against all the suspects arrested during the operation. Fik Gaza yasuzeeyo ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero mu kkomera. Amawulire gatandise okubeera nga gasaasaana olunaku olw'eggulo, zaagenze okubeera awo ssaawa mu 12 okugenda awo mwemu ng'amawulire gali mu kubeera nga gasaasaana ag'okukwatibwa kw'omuyimbi Fik Gaza. Omulundi ogwasookera ddala Fik Gaza poliisi yali emutwala n'akubira Alien Skin, yatuuka mu kifo ne wabeerawo embeera era bwetyo poliisi bagiremesa okubeera ng'etwala Fik Gaza. Ku guno omulundi era poliisi yazzeemu okukola ekikwekweto naye ng'etagetinze Fik Gaza ono oba amanyikiddwa nga Jingo Shafik, era bw'atyo n'emugwako ng'ali wakaawe n'abantu ababaddewo abalala 4 ne batwala. Waliwo omukyala eyaziriise teyasimattuse naye bamaze ne bamutwala. Omusirikale yagambye kati nno laba ono, omanyi omusirikale okubeera nga mukoowu, omukyala yaleese akakodyo k'okuzirika n'azirika awo mu luumu. Omusirikale n'agamba kati nno laba ono, olowooza tuli ku ggwe, ojja situka onooba omaliriza okuzirikako. Azirisa abeera nga ggwe. Bo ne bakola saaki, bagenze okuzuula nga baliyo amajambiya 2 amapya bwettukutuku n'ekyambalo ekyefaananyiza ekyamagye. On top of that, bannange nze oba ngambe kongula poliisi akatambi ako nga wookalaba. Omukazi yazze nga poliisi egenda tandika okubeera ng'esaakinga. Omukazi n'agamba waliwo kaakasente kange, omukazi ng'akutte omwana. Omusirikale n'amugamba jangu oggyewo akasente ko. Omukazi n'akkirira wansi mu kadrowa era bw'atyo n'aggyayo akasente ke. N'empulira mu background omusirikale amugamba zonna ozimazeeyo, amakulu mu kyo zonna ziggyeeyo ssente zo, saagala ogambe mulirafu abasirikale twatutte ssente zo. Omukazi n'agamba iye ssente zange zonna nzimazeeyo. Poliisi n'etandika saaki. Nakyewuunyiza. Omusirikale ng'abuuza yamugambye bulungi nnyo, genda oggyeyo ssente zo. Omukazi n'akwatayo n'aggyayo ssente ze. Omusirikale n'amubuuza zonna ozimazeeyo? Omukyala n'agamba iye zonna nzimazeeyo. N'amugamba kale awo ne woofuluma ffe katukole omulimu gwa. Bannange akantu ako kannyumidde. N'empulira nga njagala gamba kongula Uganda Police, naye maama bino byagenze maaso nga bakola saaki owa omukulu amanyikiddwa nga Fik Gaza eyasuze mu kkomera ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Zirisa omaze bintu bya kisiru by'olimu mwana. Bya kisiru by'olimu. Esobola kusitula ne tugenda nawe. Where is that guy? You come. I want you to get around. No. James will have to say, at least I will everything about it. It's getting out of is one period of a batama.
ziba mpya. Let her first know that by herself. Ekifaananyi nja kubuulira baatutte ssente. Sente zaffe ozimazeewo Ziweddewo? Tutandike? You can go away from there. Kati bino muwaki mubibakkiriza bino ate bino mubibakkiriza ate ng'abalala babya nabyo mubibagaana n'omusanga akirimu nga tebamukutte nziki kyekisinga okunnumya omutwe twanti ekintu ekyo kiba kikyamu omutwe bya bulabe kandi mubikuliro tewali kiriyo nje byawano mbima